Mukkirize abatesesi abantu bategeeza nti waliwo abayimiridde ate nga twetaaga batunule abatesesi naddala sayidi eno nga gye tubadde tufunire ekyemisana abantu bayimiridde buyimirizi ng'ate beetaaga batuule. Mukulu ssebo emukulu bantegeezezza nti waliwo tenti zebaakagwa mu kiti ekyo yageekaddemu emukulu waliwo ze balekedde ba political leaders kituufu abakulembeze okuva ku disitulikiti paka ku nefuwa ezo z'abakulembeze nengera kansala Bashiru yafudde mu kifo ekituufu ate tulina eri owali gavana Ssenkyama emukulu balina omulukaye ne bamuleeta eno mu political leaders ba Ashazi mukole ogwammwe Ashazi mukole omulimu kansala w'abavubuka Tubbiisi Daisy bonna bali mu kutuyambako tukole omulimo ate tujja kusaba n'abayitaayita mu ddiiro mulimu kamera endasika zirabika ziweddeyo twetaaga kamera ebeere ng'eraba gwetaaga okulaba abaana bato emukolo puliisi mugende mutuule mu tenti eri wali entebe tugende mu ntebe tutuule kirizanyalirize kansala waffe mukadde waffe muganda waffe mukulu gwa kyalo Martini gakyalo sebo mukulu Martini tukwaniriza nnyo Martini ogamba Martini mutabani wa Java eri mu kigalagi sebo tukwaniriza tuli naye mu nteekateeka eno ku lwakyazanga sabukawunde mukulu ate naye yeesowoddeyo okuba omukulembeze obadde okimanyi nti ne Amina yazze Amina sinnamulabako kiriza nange nnyaniize Amina naye komwogeddeko Amina tukwaniriza nnyo webale kujja nange nyanirize Aisha omuyimbi abadde wano waggulu oyo wamumaze dda twetaaga omuyimbi omulala ensibo twetaaga enteekateeka endala mukulu ate n'okutegeeza abayita mu kidaala nga toli mutesitesi enkola etugenda gikyusaamu ate muyitemu abatesitesi kubanga wakyaliwo bano abawanika bendera abawanika enteekateeka obupande obuliko baani abasinze ku bannaabwe kubanga ne mu Wansolo mulimu ezisinga zinnaazo beebaza ttiimu Muyanja mutuufu mwanyiridde mwebale kweteekamu ssente omukolo mwagutegedde be baliwo bonna ate abo bakuyitako bayitaki okube mu ngalo mwenda babayeko oboga kituba kenoni beebo lwakuba driving permit yamaanyi nnyo yange nene tevuga fitiizi abatesesi baŋŋambye laba mukose olibe wakutekereza namuto oyo akimanyi ekere naliva ku lubaya abatesesi baŋŋambye mukulu nti mu tenti tulekemu ku makubo abatudde olekamu ekkubo munno bw'ayagala okugenda okufuna okweyamba asobole okufuna waayita bategeeze nti saidi eri ekyemmanga emukulu weewali ebifo ebikyamirwamu
essimu ey'okumpi n'essimu ey'ewala emukulu tuzikubira sayidi eri nga ku kalituusi sotiko nerongoko. Oyagala okweyamba egyolaga n'onyumiza abantu beewammwe biki ebiri eno mu nteekateeka eyo. Ate nze bwe mba nga ndidde nnyo emukulu embeera y'olubuto n'ekabuka wendaga mukulu Meditwasi emukulu omukulu musawo Ali Kabeetera emukulu omukulu Mulaki saako ne basawo banne ogamba Mulaki nanywa Mulaki ndabye ne Ronaldi ndabye ne Tiifu sayidi eyo sayidi eri tenti emabega waayo ku ssomero liri eppya ku ssomero eppya erya Plywood eryo eriri ku kisaawe emukolo esayidi eyo wewali eddwaliro lyaffe era nnengera maneja David amazeyo okutuuka mu ddwaliro maneja wa drinki bali mumukolako era bwobimanyi bintu biyitirayitira ali ebyajjanjabibwa kansala Mukisa Musa bamulabye Mukisa Musa sebo tukwaniriza nnyo era tumwebaza avudde Katonda Daudi Kanso Mukisa webale kubeerawo Mukisa webale tubeererawo mu nsonga yonna ne mubiini yakumyuka akiikirira beeyo bendo lyeyo webale kufuna bitiibwa ali mugavuga nene nnyo Apolo Kirirwa kansala wa Malongo emukolo ate atuleetera omuyimbi addako tusobole kwamalayo ng'obudde bukyali tweyanziza Kochali kituufu ndinemugerwa Stephen tusanyusa omulaba abantu ba Bukoto West mwenna mbategeeza nti mukwano gwaffe muliraano waffe Onalewo Kyaviira tuli naye mu nteekateeka yonna era tumuwagira tukube enduulu ya Onalewo Kyaviira enduulu ya Onalewo Kyaviira muganda wa Sentayi tumukubire n'engalo era ye chairman wa NRM atuyiriddewo nnyo omubiri mukkirize nange nyadirize ku bakama bange kansala w'abavubuka Kalagala Mudasiru kansala Sekabira kansala Mugaati gwa Bata ow'Ekigeye tusanyusa nnyo okulaba chairman Abibu Lwengenyi webale nnyo okujja amawere ku muyimbi wano emukolo nengera Madi Birangi nengera Madi Buveera bali ku mirimu gya Onalewo Madi Muyanja MC Kiganda katisabulemu kamu ate tulabe enteekateeka eddako naye essaawa eno mbasaba abalina ennyimba eziwaana Onalewo Sentayi guno mukolo gwe mwalize ne tubasunsula bwe lunyuma ennyo ne tukutereka n'oyimba ku ssaawa eri olwaleero Suuna Beni Sabo mukulu Baziira Tone ab'ebinyaanyanya Dr. Jose Chameleon tuli nabo olunaku olwaleero ne Bawanyamutoolo bamutegeera obulungi naye wali tosekuka Nyamutoolo baliwo bawagira Nyamutoolo Bawanyamutoolo tumuleete Letendete Sebo mukulu mujumbi sente sebo kiriza kutegeeza abantu bano emukulu tulina aba ministers ab'enjawulo bagenda kukulembebwako n'amasatu w'eggwanga emukulu the Speaker of Parliament of Uganda essaawa yonna tugenda kubaaniriza Honorable Anita Amongo Aniti Magogo tuli naye Triple A tuli naye olwaleero mugenyi omukulu olunaku lwaleero era eno fulaya gyemulaba batimba wali kuliko ozirabye Triple A sebo okkiriza nkutegeeze emukulu tulina Honorable Sentayi Muhammad Muyanja emukulu Kana Kambata omubaka wa Parliament akiikirira ekitundu kino nga era ye katukyaza kituufu tulina omubaka omukyalo owaffe Honorable Namusu akiikirira disitulikiti eno emukolo sebo omukulu kkiriza tulabe pikipiki eno epakinze wabi pikipiki
epakinze ogenda okupakinga emotoka ya pikipiki eno myufu wuliiza eriko obudde bwa bbulu esebo katuwulire ebigikwatako ku nnamba Yusufu Magatte kuba essimu tekuli ssente ku simu ya Yusufu ennamba emulemye okusoma